bakugoberera abaana abo banoonya opportunities baba kulaba nti gwe fena tuli stars but mine was shining nti stay iyo bagira betandise okushininga so balina okubeera kumpi nabo oli banoonya opportunity kitwandi encouraginze abaana abo kukijja mu group just okubeera obubeezi nti kigroup tambula gutusanze gwe tukuba onakutte kuwaffe tumukubye then bitandika okubeera productive. We need to skill those guys. It's the government eveyo kati sawa zinemanyi nti kati abavubuka bonna balaba kino kibalimu kino kiba kuŋŋaanya bwolaba alien nga kuŋŋaanya abavubuka bangi nga bamukkiririzaamu obadde oyagala kuteekawo initiative eyamba abavubuka okukulaakulana. I think ndabo bw'okwatandikira kuba alien abo baalina kubanga olwedde akulaza alina abavubuka babo tebalina mirimu tebalina at the end of the day bagenda okukuba obuki obuyondo twalabe waneno omukulu wa Buganda bamukubye amasasi biki nenga olaba omuntu goba yakubye oba gobalaga yakubye ngolabira ddala is buloka taina na nsonga lwaki okitege kati such people they use them because tebalina chako tebalina so kati obanga olina kyoyagala oyamba bano bahamu ani uyu muntu asobola okuŋŋaanya abavubuka abo government mama nabbanja mwagala yamba abavubuka mu kifo ky'okukwata alien mu mulwanisa entalo zammwe eza politics oba mulage nti ali kusaidi yammwe oba guwa people power olage oba kuŋŋaanyiza abantu abo bateerewo ekintu asobola okukuŋŋaanyiza abavubuka 100 bokera ku macha no bayiteerawo ebyuma ebikola sabuni ne bayiga sabuni bamukola batya ne bayiga biki ne oba ontegeera kagama kalifa nenzija ne group yange yesi ggaali nete tukoma kubya ggaali eri productive kati otudda mbuzi just ebyokuwaana simanyono ggaali yo omuntu ajja kujja naye ajja tajagala naye oleda abayina amaanyi naye bambi ojja kwesanga kati fiki gaza alien abavubuka bonna babakolere ki kale alien abavubuka bonna bakolere ki era zaafuna kwabawa ne bagenda maliriza bamunyunyuse so kati government oba mwabali mu ebyo mwagala kulaakulanya abavubuka uye muntu omutuufu okwekwataka bakuŋŋaanyiza abavubuka mubabuulirire mubakozese bwe mwandiyagadde bakole ebyo bandiyagadde okukola naye ate nga bizimba okitegeera kubanga weebali awo balina omuntu asobola obakomandinga luli obadde ng'obanoonya kubanga abantu bakola enkuŋŋaana n'atandika onoonya abavubuka ne baleeta abantu mu zibaasi biki the guy is there mumuteekemu amaanyi mubateerewo ekifactory bakole manye nti yabafango ni tubateereddewo mmwe muli bakozi ba sabbuuni mwaba gundi tubateereddewo kino kati awo tubinkane emirimu tumanye nti gundi efulumya kyenkana bwe kitya tebagula gundi tefulumya bayipa kino kiyinza okubeera product kubanzi group zino abaana bagenda maliriza bafuusi besse okitegeera so kirina okubeera nga tekiri just kubiri nga kiri productive kale weewaawo essaawa eno mu ndongo etwogera ku ndongo gy'olinawo kiki otutegekedde ky'olinawo eri abawagizi bo as Khalifa Aganaga endongo yo ngitandikidde mu giya era tulina akayimba kafaako no twakapremiyalingako wano mabega akayimba ko ku ground abantu ne bakaagala ennyo kati nga buli bwe ngamba oteekayo akayimba nga sebu waliwo akayimba ketwagala kali mu rhyme ez'ettabu ketwagala so ne tukakola video ne DJ Shiru era video yensoose okufulumya omwaka guno era ngamba omwaka kati ngutandise 2024 tugenda kukola music ne concert yaffe Linda ko concert eri muguno mwaka muguno mwaka nga mwezi kyawo omanyi bantu bangi nnyo badde batunyooma nti ate ffe biki ffe tuli ba veterani tetukyalwanira nnyo nti Khalifa njagala kakasa hit nazikola dda bantu bakimanyi Khalifa ayimba kati just ngenda kuŋŋaanya abafaani bange abanjagala abakukkiririzaamu mujje tuwagire Khalifa mwezi kyawo tulaba concert tulaba mwezi ogw'omunaana awe watyawo kivola batandise okusukuma endongo era chance tuziba wadde tulese baaliyeni ne bajja nga tusirise mutaddewo baani fikigaza vairota baani buli omu afunye chance ye buli omu kati naffe tukomyewo mu game sawa mu kubendongo naddala ng'emisomo gijja kuba giweddemu akakaseera kati sawa eno oli mu bibuuzo ataawo bigenda bba soko tuwemu sampo ya tempona Hadege yo love na ebele yaman dem kame Khalifa Aganaga na kamba akisede kano kayimba kange kapia kano sika Jay-Z kano sika kamu ku buyimba bwa Rihanna kano sika Bafana sika Fiki Fameka sibo bumu ku buyimba sheba bwatero yimba kano sika aba Nigeria
kano ka Khalifa Aganaga ne DJ Shiru akayimba bakayita Tempona video yafulumye nako videos yagikute nako moze production ya Enobits ne mwana mulenzi 1KC Khalifa nenkatulamu malobozi DJ Shiru ne tuyiye ngoma era katugisumuludde bana Uganda tosaba buwagezi bamwe ze Khalifa mwanjagalako music sina kirala era mubawadde tusimbule. Yes, I am.